Yasooka okumpagira ku blankets and wine. Abantu bonna baali batudde. Omukyalo oyo simanyi wenyinza kutandikira naye okusooka byonna njagala okwebaza Mukama Katonda olw'olunaku luno lwatuwadde because tubadde twalulinda dda naye nga tweraliikirira tugamba kinaavaamu kitya naye twebaza Katonda olw'okuba nga akikoze olunaku olwo olwaleero. Njagala mwongere okubira Mukama Katonda engalo ez'amaanyi kubeeza Mukama zibeera waggulu. Banenze ndi musanyufu nnyo olwammwe mwenna abali wano. Ndi musanyufu nnyo olwa management. Ndi musanyufu nnyo olw'aba sponsors baffe abatusponsorinze. Ndi musanyufu nnyo olw'abawagizi baffe mwenna. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale kwagala Martha Mukisa, mwebale kwagala mwana waffe, mwebale kwagala muganda wammwe Martha Mukisa. It hasn't been a smooth way, naye kibadde through hard working. Martha njagala okwebaza weebala okubeera omukazi omukozi ate omuvumu because Martha knows what she wants. Nga bwe mumanyi nti industry ebeeramu challenges nyingi naye Martha has made it and she will make it. Ensuring you unless otherwise, but I always pray for her every time okulabanga asucceedinga mu kirooto kye. Njagala okwebaza buli muntu yenna avuddeyo okuyamba Martha. Baganda bange bali eyo, Teacher Rose nga bamwogeddeko because Teacher Rose her first journey, Martha's first journey yayitira mu Teacher Rose because bweyamala P7 n'amutwala emitala Maria nga mulaba alina talent y'amaanyi ne tugenda ne tusobola okuba nga tufuna ekifo era n'akuza talent ye bulungi. Bakojja ba Martha mwenna buli muntu yenna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Situjja kukoowa wonna we mulaba ono mwana wammwe bwe mulaba nga asobezza just inbox her omugaidinge asobole okuba nga akola ekyo ekirungi. Tubeere n'omutima ogwagaliza kubanga bano bonna abakimekinze nabo basookanga Martha. Njagala okubeebaza okuddamu okubeebaza ti mwebale nnyo mwebalire ddala. Obwedda ntudde awo wabbali awo naye nga mpulira obujiji nga ndaba abantu sibalaba ne ŋŋamba Martha agenda kuvaayo atya ng'alaba mu luumu muno temuli mu bantu naye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Kandekera awo because I'm a politician bwe mba natandise okwogera nyinza okusibya obuddwe naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate ngenda okumaliriza nga ŋŋamba nti bamaneja abakwata ku Martha ate nga baana ate era bangenze mbazaala kwegamba nendabanga ekintu kigenda kutambula bulungi. Bambi management mwebale nnyo kwagala Martha, mwebale okumukwata ng'omwana. Njagala okwebaza okusembyayo ne ba artist abo bonna Martha bakoze nabo collabos. Edikenzo embuzi ekaba etya
tulinnya ku Martha Sekitto. Martha mwami Sekitto yamugulamu erinnya lyange erya Martha kubanga ye muggalanda wange. So she's my baby. Thank you very much. Kama mulungi ekintu Katonda kyatandika kiba kiwedde. Omwana ono Katonda yamukwatako n'amuwa erinnya erya Mukisa olwo nga kyaggwa, era ebirooto bye bijja kutuuka wala. Kubanga biri mu Katonda. Ndoze kya Katonda mukitegedde. Kale kanneebaze bannange, Katonda bw'abeerawo kifaanagana ng'omuntu weesettula ekigere n'ozaako ekirala. Waliwo abakutte ku Martha ng'emirandira. Neebaza mutabani wange Riverbird eyatandika omulimu ogwo, ayita studio awaka n'agutandika. Mukama mulungi. Neebaza Kenzo yakola omulimu munene nnyo, ate ansuubiza kyeyakola si yakoma, ajja mutuusa wala. Neebaza abayimbi bonna, era kino kyendabidde mugandi Katonda w'amaanyi. Abayimbi baagadde Martha bonna ne bamuyimirirawo, abanene n'abato. Ndoza mubalabi seeyogere, yeeyogerera byokka. Kale Katonda mulungi akikoze. Bannange mwenna mwenna abali wano mbeebaza, kubanga mmwe oba ngambe mmwe STEM ate nakuliko n'ebibala nakuliko bannange temukomaawo, mumwagalire ddala paka ku ntikko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo. Ono ye disciplinary mu timu Sisaga akalulu kalwa. Oli ow'enkofiira ye jjajja wako, era music we album ejja neyanziza nnyo. Thank you so much. Omukama mulungi, kale twetege.